Sijja kulwisaayo kubanga n'ebiseera byaffe bigenze, n'olwokuba nti njogera n'abantu abayivu tebeetaaga kufiirako nnyo. Ebigambo si bingi, biba bibamala okutegeera. Mukama yeebazibwe. Wabaddewo ekibuuzo, ekibuuzo ekyo nga tuvunaanyizibwa ffe nga abakkiriza Kristo okwebuuza ekibuuzo mu bulamu bwaffe, ate ekibuuzo ekyo nga kya buli lunaku, kya buli kaseera. Mukama yeebazibwe. Ekibuuzo ekyo kiri nti eyo saddaaka. Mukama yeebazibwe. Kyekibuuzo. Tuvunaanyizibwa okwebuuza ekibuuzo ekyo ku buli mutendera, mu buli kiseera bwe tunaabanga tunaatuuka mu bulamu buli obutaggwaawo okusingira ddala. Kubanga byonna bye twetaaga mu bulamu buno obw'ensi tulina okusookera ddala okutunuulira obulamu buli obutaggwaawo nga kyekinyusi, newankubadde nga tulina bye twetaaga ne mu bulamu buno obw'oku nsi. Mukama yeebazibwe. Bwe tugenda mu byawandiikibwa byaffe, Bayibuli etugamba mu lubereberye essula y'e12 nti awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era nnaakuwanga omukisa era nnaakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe, nange nnaabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi bwe biriweerwa omukisa. Mukama yeebazibwe. Omukulu ono asuubiza omwami ono ebintu bingi. Mukama yeebazibwe. Ebitali bibi byonna bye twandyaga mu bulamu. Mukama yeebazibwe. Naye omukulu amusuubiza talabwa nako. Mukama yeebazibwe. Ffenna tukimanyi bulungi. Waliwo olugero Abazungu lwe bagamba nti east or west, home is the best. Mukama yeebazibwe. Kati omusajja ono amugamba va mu nsi va mu nnyumba ya kitaawo. Mukama yeebazibwe. Ebyali mu nnyumba eyo oba oliyaawo nnyumba yali ng'ezimu ku nnyumba ezammwe nga buli kimu bwe kiri. Mukama yeebazibwe. Bwe weetaaga akatunda mu furiigi, bwe weetaaga kubbogoya kebera mu furiigi, kyonna kye weetaaze nga weekiri. Naye ate omukulu akugamba nti vaawo awo awali buli kimu. Alina byakusuubiza fayini naye tobirinaako assurance, tobirinaako garanti, kubanga n'akusuubiza tomulaba nako. Mukama yeebazibwe. Bintu bingi Katonda byatusuubiza era tuli bakakafu essaawa eno. Bwe nkubuuza nti Katonda ayogera, onziramu nti ayogera. Katonda pulaani gy'akulinako nnene okimanyi? Nti nkimanyi. Naye ate ekisoomooza bwe kijja mu bulamu bwo, ate kiki ekikweraliikiriza ng'ate naawe kennyini ekyawandiikibwa okimanyi nti ye muyinza w'ebintu byonna era alina pulaani ennungi eri obulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Omukulu ono muleese ng'ekyokulabirako olw'ensonga nti ekibuuzo kino kye twabuuzizza ate ye kyali mu ye. Yakkiriza ne yeerekereza n'asacrificinga, n'aleka furiigi ya kitaawe, n'aleka baganda be, n'aleka buli ekiriwo, n'agamba nti nze kaŋŋende. Mukama yeebazibwe. Gye yali ewa kitaawe oba mu nsi y'ewaabwe baali basinza n'abakatonda balala. Mukama yeebazibwe. Ono omukulu amuyita ayagala kutandika kika kike, ayagala kutandika nsi ye, ayagala kukola nsi mpya. Mukama yeebazibwe. Yatandika. Mukama yeebazibwe. Olaba ne weebeera takisi weeba teriimu muntu terinyika. Okiwulira? Naye omukulu ono
yakkiriza n'agenda nga Katonda bwe yamuyita. Mukama yeebazibwe. Ibulayimu bw'atyo n'asakrifayisinga n'agenda Katonda gye yamulagira okugenda. Mukama yeebazibwe. Tukiraba omwami ono mwennyini, nakugambye mulese ng'ekyokulabirako kubanga ebyokumuyigako mbiraba bingi. Omwami ono yennyini bwe yagenda mu nsi eyo Katonda gye yamugamba okgenda, ekyamazima Katonda yamuweerayo omukisa. Omukisa yagulaba, n'abeera na bingi, n'abeera n'obugagga bungi. Buli kye wandyetaaze oba ng'akirina, oba oli awo nga n'okujulirira takyajulirira kiwagu kye yaleka eri kubanga enkota yali amaze okukola ki? Okugifuna. Yesu yeebazibwe. Naye ekyakabi eri omusajja ono, ebbanga lyamala eryo lyonna n'obugagga obungi bwe yalina, ate yali talina mwana. Mukama yeebazibwe. Katonda n'amusuubiza n'amugamba omwana ajja kumukuwa, omwana tofaayo, ajja kujja. Okitegeera, biri yabikolako naye ate kino akyagaanye okikolako. Bw'agira n'amujjukiza, mukulu lwaki tobikolako? Nti byengobako byendiko naye tabiggusa. Mukama yeebazibwe. Akalakasa emyaka wuuyo 100. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda nga bw'ali omwesigwa, essaala ya Ibulayimu it came to pass, era Ibulayimu n'afuna ki? Omwana ow'ekyamagero. Omwana oyo Ibulayimu n'amukuza, n'atuuka mu myaka era egyeyagaza. Waliwo omwana w'atuuka nga yeeyagaza, yeetikka enku, kola kino, genda olete kino, genda ewa Gindi, genda ewa Mwami Matovu, genda ewa Mwami Mulanzi, ndeetera kino. Ng'alaba ge maanyi ge kati, eriiso lyonna kati litunuulidde oyo. Naye omukulu ono ebintu by'engeri gye kiri nti byo bitera kuba bya ngerigeri, tebitegeerekeka. Olunaku olumu ng'amugamba omukulu mumpeemu, nti ate aliwa, nti oyo mwennyini. Okitegedde? Ani anaagenda ng'emugga nti agwe mumpe, si nze yamukuwa? Akaseera ako si kangu. Okumanya si kangu, omukulu sirowooza nti n'omukyala yamutegeeza ku nsonga eyo. Mukama yeebazibwe. Luba olwo n'akwata omwana n'amutwala Isaaka nga Katonda bwe yakola ki? Bwe yamugamba. Mukama yeebazibwe. Ekyo kitwala kusaddaaka. Mukama yeebazibwe. Batuuka eyo sikulwisa eyo, amutuusizzaayo. Katonda alabye nga Ibulayimu mweteefuteefu, alina okukkiriza. Akkiriza omwana akole ki? Amuweeyo. Nejjukira omwana yamutwala nga n'omwana amubuuza ebibuuzo by'atalinaako ansa. Mukama yeebazibwe. Naye nga ye akyalemedde ku kiri, Katonda bw'ati bw'akola ki? Kuno kwe kwagala kwa Katonda. Mukama yeebazibwe. N'atwala omwana. Mukama mwesigwa. N'agamba Ibulayimu, nkitegedde, omaawo. Kyo kimala. Era n'amuwa endiga ey'okusala. Mukama yeebazibwe. Bw'atyo n'amuleka n'amugamba, genda enjoyiyo Isaac. Mukama yeebazibwe. N'ateebwa bw'atyo. Mukama yeebazibwe. Awo nno ebyokuyiga bingi, nti mu bulamu bwe tutambuliramu buli kiseera kati okusoomoza kwaliwo mu bulamu bwa Ibulayimu. Mukama yeebazibwe. Naye ng'alina okutwala siteepu eyo ey'okusaddaaka n'ogamba if it is for God, Katonda wabanga yagamba kino genda kukola ki? Ngenda kukikola. Mu bulamu bwaffe Katonda talina byakugamba kukola.
eyo gy'obeera ku mulirwano, eyo gy'obeera gy'okolera, Katonda talina kyakugamba kukola. Katonda talina gwakugamba kuyamba. Tolina wooteekeddwa kwerekereza wonna ku lw'omulala. Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Katonda nti ku lw'omusumba waffe, kubanga ekintu kino kyennyini ekya Ibulayimu kyakabaawo eri kabona w'ekifo kino. Nnaku si nnyingi. Katonda akuwadde omwana, omulindiridde ebbanga. Mukama yeebazibwe. Amukuwadde, takulinzeemu yadde n'omwaka, myezi egi, akugamba mwetaaga sooka omumpeemu. Mukama yeebazibwe. Kigezo kinene. Naye njagala okwebaza Katonda ku lw'abasumba baffe okukkiriza nti okwesiga Katonda it is also a sacrifice. Okwesiga Katonda n'ogamba nti Katonda obanga ggwe wampa omwana ono, kanzikirize okwagala kwe kuba kukolebwa wuuyo. Mukama yeebazibwe. Wakati awo wabeerawo amagezi mangi, kubanga ensi naye erina amagezi agaayo, era n'ebigambo biba bingi. Nzikiriza nga oba oli awo mu matu g'abasumba baffe waliwo abaamutegeeza ebintu eby'enjawulo. Kolako bw'oti, lwaki tokozeeko bw'oti? Naye ekintu kino nga tekijja, mwana oyo ng'akyali. Lwaki tokola bw'oti? Mukama yeebazibwe. Mulinde mukko. Abasawo kituufu sigaanyi nabo, naye ebintu ebimu weetegeereramu. Mukama yeebazibwe. Wabaawo ebintu bye bakugamba nti naye ebintu ebimu weetegeereramu naawe. Situgaanyi, naye okitegeera. Naye n'ateekinga step eyeesiga Katonda. Mukama yeebazibwe. Waliwo olunyiriri lwenzijukira musumba yalutuwa mu biseera bya COVID ebyo, nga tuyita mu mbeera ya COVID. N'atugamba ate mufaayo mugende babageme. Abamu twalina bayasi ku kugemebwa. Naye n'agamba nti neewabanga waliwo ekikyamu kyonna okugema ng'eddagala eryo si ttuufu, Bayibuli egamba nti no weapon formed against us shall prosper. Kati obanga eddagala eryo lirina obulabe bwonna, Mukama yeebazibwe, kitegeeza nti teyajeemera kiragiro kya gavumenti kyegamba kukola, ate era obwesige n'abuteeka mwani mu Katonda, kubanga byonna Bayibuli etugamba bikola. Abakulu abatutwala tubagondere. Kati okugonda okukoze, ate genda ate era bakugeme. Mukama yeebazibwe. Kati baba kye bakuyingizaamu kikyamu, ate ekyo kigaane, kubanga amaanyi era weegali. Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda nti okusoomozebwa okubaddewo eri obulamu bwa mwannyinaffe Julia, Katonda yasobola okuwa musumba ekisa n'abeera n'okukkiriza nga okwali ku Ibulayimu. N'awaayo Julia ne mami ne bawaayo Julia, ate Mukama n'akola ebikulu era n'abagamba Julia wammwe wuuyo mugende mweyagale. Mukama yeebazibwe. Mu bulamu buno bwe tutambuliramu okusoomoozebwa kugenda kubeerawo, sijja kukukyamula, kubanga Bayibuli etugamba, tusomye Zabbuli eyabadde ya 34, Bayibuli etugambye nti ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi, naye Mukama amulokola mu byonna. Mukama yeebazibwe. Era Bayibuli etugamba nti laba ndeseewo amawanga ndyoke nsomesa Isirayiri, ndyoke njigiriza Isirayiri okulwana. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza nti ebitusoomooza bigenda kusigala nga weebiri, tusobole okuyiga okulwana, kubanga singa ebisoomooza tebiriiwo ogenda kusaba ddi? Ogenda kulwana otya? Ogenda tutegeera otya nti oli w'amaanyi nga tewaliiwo akuchalenjinze, tewaliiwo chalenja? Goliath ye yabeerangawo ng'alowooza w'amaanyi nnyo, era nga teri buli omu atya n'omwegezaamu, naye akasajja akaamuyimiriramu bw'okalaba mu butuufu kaswaza. Bwe bagamba nti Dawudi yakubye Goliath ne babateekaawo bombi bwe bati,
nti ono yameze ono, mu butuufu olaba nga kyangeri. Mukama yeebazibwe. So twebaza Katonda nti era ne tusaba Katonda ayongere okutuwa ekisa, tubeere nga twebuuza bulijjo, buli kiseera nti kati mu mbeera eringanga bweti nkoze ntya, nyimiriddewo ntya, njiyeewo ntya omubiri, ntanudde ntya ku bigere okuyita mu mbeera eno, kubanga embeera yo yakola ki? Yakubeerawo, naye tulina kuwaguza. Mukama yeebazibwe. Nayogedde ku musajja omu Pawulo. Bw'osoma mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essula ya 9 olunya olwa 26. Pawulo yali musajja naye ow'okuyigirako nga bw'olabira Dawudi. Yawaayo obulamu omubiri gwe. Mukama yeebazibwe nti ekiba kibe ku mubiri gwange kyonna ekibeerawo, naye nina okukola ekyo Katonda kyakola ki? Kyayagala nkole. Nina okukola ekyo Katonda kyayagala nkole ki? Nkole. Era bw'osoma Baluumi 12 atwegayirira, agamba abooluganda mbeegayirira okuwaayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka eki? Ennamu. Wali ekituuka nga olina okuwaayo omubiri gwo nga ssaddaaka. Sacrifice. A living sacrifice. N'ogiwaayo nga ssaddaaka. Mukama yeebazibwe. Kati ekibuuzo kirina okubeera mu ggwe. Era ettuntulo olwaleero kye nkusabira, Mukama akuwa obusobozi, akuwa ekisa, akuwa amaanyi okusobola okwebuuzanga ekibuuzo ekyo buli kiseera. Bw'otyo wonaasobolanga okulokoka mu mitawaana oba mu mbeera ze tuyitamu mu bulamu buno obw'ensi. Emirundi egisinga tuba tusaba essaala zaffe, tufokasinga nnyo ku mibiri gyaffe, ku biki bye twetaaga. Ofokasinga ku kwambala bulungi, ofokasinga ku kuvuga mmotoka ya bbeeyi, ofokasinga kugamba essaala zaffe zibeera centered ngo buli kiseera weerowoozaako ggwe ng'omuntu, nze, mukyala wange, abaana bange, amiina. Mukama yeebazibwe. Tubeere bulungi, tulye bulungi, tugabirire. Mukama yeebazibwe. Naye wali otutteko ssaddaaka n'ogamba nti kati ku mulundi guno nzize kuyimirirawo ku lw'embeera musumba wange gy'ayitamu, ku lw'embeera mwami Matovu gy'ayitamu, ku lw'embeera omukulembeze w'ekyalo ow'eggwanga gy'ayitamu, nyimiriddewo nga ssaddaaka ku lw'abantu abo, nsabira bantu abo. Mukama yeebazibwe. Kubanga Katonda kyatwetaaza. Ekitaasa Yobu yatuuka mu kiseera ng'embeera nzibu nnyo, naye ekitaasa Yobu kwali kwegayirira ku lw'abalala, Katonda n'amusumulula. Si ku lulwe, kitegeeza naye ng'eyegayirira ku lw'abalala ye talina bulungi. Mukama yeebazibwe. Oyo gw'olaba nti ali bulungi, gw'omulaba ng'akusinga, tekitegeeza nti osi waakusabira. Musabire bulungi, Mukama amuyambe. Ayinza n'okuba nga kyanyigirizibwamu, ate ggwe ekikyo kinene ku kikye. Mukama yeebazibwe. Bw'aba alina munno kyafunye tonnaba kukifuna, Mukama mwebaze. Mukama nkwebaza. Mwami Matovu ng'omukoze bulungi. Tofuna kasajja, tofuna bujja. Mukama yeebazibwe. Ojja kuba okyalenjinze sitaani, kubanga buli wofuna akasajja, sitaani bw'atyo ye bwakwagala okole ki? Otambule bw'otyo. Ali alaati, ayagala kukutambuliza mu mbeera eyo, oleme okubaako ekikyo ky'okola ki? Ky'okwatako. Kati ensonga lwaki akuleetamu ekyo ekibeera. Mukama yeebazibwe. Gamba munno vaamu ekibeera. Mukama yeebazibwe. Ekibeera ekyo kikuveemu. Mukama yeebazibwe. Tulina empeera
Mukama waffe gy'atutegekedde nga we nabagambye nti bwe tubeera mu buno obulamu obw'ensi tulowooze nnyo kuba ate gye tukola ki gye tulaga kye kikulu ennyo kubanga ku nsi kuno ne wobeerako emyaka 9 era ojja kuvaako ne bw'obeerako 10 era ojja kukola ki ojja kuvaako ne wali ate gye tugenda nga tugenda kubeerayo obulamu bwaffe bwonna lubeerera. Mukama yeebazibwe. Ate buno obulamu bwe tubeeramu obw'oku nsi yadde owangadde emyaka 10 ne wabeerawo emyaka era egikusumbuwa ng'era togyeyagaliramu bulungi unagamba okuva we naweze 6 ndi mu 9 nayo kuva mu 6 wonna lutalo. Mukama yeebazibwe. Kakati ate gye tulaga si bwe kiri waliwo enjawulo. Bayibuli etugambye mu kitabo kya Yokaana 12:25 agamba nti ayagala obulamu bwe bumubula naye akyawa obulamu bwe mu nsi eno alibusigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Buli w'oyagala ennyo obulamu bwo buno buli buyagala ennyo obulamu bwo Bayibuli egamba nti bukubula ojja buluuzinga. Mukama yeebazibwe. Naye oyo akyawa obulamu bwe ate agenda kubusigaza. Buno obulamu bwe tutambuliramu obw'obulokozi oteekeddwa okutuuka ku sseri kyawa obulamu bwo ku lwa Kristo. Mukama yeebazibwe. Pawulo yayogera n'agamba nti kiki ekiyinza okunjawukanya ku kwagala kwa Katonda. N'ayogera ku bintu ebyali ebizibu awo gwe byotayinza kukola. Mukama yeebazibwe. N'agamba naye kiki ekiyinza okunzija ku kwagala kwa Katonda. Kulaba nnaku kuyigganyizibwa njala kusula njala naye gwe n'enjala ekukanga. Obadde olya wiiki nnamba naye olunaku lw'otalidde olabira ddala nga tobitegeera. Mukama yeebazibwe. So ekibuuzo kiri bwe kibeera mu ggwe buli kiseera kitegeeza lw'otafunye enjala lw'otafunye kyakulya enjala tojja girowoozaako nga kintu. Ojja kuba ogiwewa ogiraba nga kintu kitono nnyo. Ekyo kintu kitono nnyo. Mukama yeebazibwe. Nze wali obulembe wakaawo nga ndaba tebyatambudde bulungi eggulu si birungi. Emmotoka n'engirekawo esigale okitegeere kubanga n'okuba ebadde nga teriiwo ng'era ntambula ngenda n'enkola kati ebeerewo awo n'obuukira ka booda oba n'olinnya ka takisi n'okola otya n'ogenda. Obulamu osigala ggwe osigala era ye ggwe okitegeere. Naye tulina abantu nze mbeera n'abantu abamu tukola nabo mu kibuga eyo nga atya n'okujja e Kampala nga talina mmotoka nga kimutiisa ekyo kyokka kinaalabika kitya. Naye ng'ekibuuzo kiri nze akulabyeko olwaleero manya nti anti eggulo wagijjiddemu etakwetimbako. Mukama yeebazibwe. Ebintu bino eby'ensi bireme okutumalamu. Tusigale nga bwe tuli, tusigale ng'ekibuuzo tukirinamu ffe nga tukyebuuza. Mukama yeebazibwe. Omusajja omu yabuuza ekibuuzo mu Bayibuli omwo. Omusajja ono bamuyita Peetero. Yali n'ebimusobedde. Omukulu yamuyita n'amulesaawo emirimu gye. Omusajja yali muvubi akwata ku kasente bw'agira bw'ati agenda n'akasuka nga n'akatale weekali. Si waakunoonya nnyo katale nga nze omutembeeyi. Kaagira bw'ati n'ateekawo ati nga babigula. Naye omukulu n'amuyita. Eky'omukisa omulungi omusajja ono yakkiriza n'agenda ne mukama waffe n'atandika okumutambuza. Luka 18:28
omukulu alina ekibuuzo kyabuuzaawo otuukawo ndoza tusomewo kyangeri. Bayibuli egamba nti Peetero n'agamba nti laba ffe twaleka ebyaffe ne tukugoberera. Ffe twaleka ebyaffe. Omuntu ssebo bw'obeera nga gwe mukama we n'akugamba mukulu, naleka ebyange byonna ssebo ne nkugoberera. Ne bw'atayongerako kirala oyinza okufunamu okutya. Mukama yeebazibwe. Ssebo twaleka ebyaffe ne tukugoberera. Nakwatanga ku kasente, otandika naawe okuddamu, nakwatanga ku kasente sikyakakwata. Emali nagirekaawo. Tobinyegako, totutaamu buli kiseera, totutaamu nti agenda okoleko bwoti. Gyaba nemba maliriza kati mugende muyiyeeko, embeera eyo teriiwo. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama waffe ye boosi waffe ye tatiisibwatiisibwa. Era ekyokuddamu yakirina. Yalina ansa. Ate n'okumanya ye yamanya nti ebyo mujja bimubuuza. Mukama yeebazibwe. Tolaba nga tuba tubuulira enjiri nga tubuulira abantu, tubabuulira amawulire amalungi. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ago tubawa mata. Naye bwe batuuka eno emiwogo tugisigaze eno, tumba ng'aleeta emiwogo ateeka ku sowaani kulya okoze. Mukama yeebazibwe. Ojja kulya kuba kakati tokyanywa mata. Naye wane tuba tubabuulira enjiri baakubembeekereza. Mukama yeebazibwe. Bakukwata bulungi. Muwogo tumubaweera wano. N'atandika okulya kuki? Ku muwogo. 29 Yesu abaddamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba oba mukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ataaweebwa nate emirundi mingi mu biro bino ne mu biro ebigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Mu biro bino ebigenda okujja n'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Yesu bw'atyo bw'atugamba. Wakati nga tutambulira mu bulamu obw'okwerekereza, tuteekeddwa okukimanya nti waliwo essuubi. Tuteekeddwa okukimanya nti Katonda waffe mwesigwa n'okukola agenda kola ki? Ajja kukola. Peetero newankubadde nga yali yeeraliikiridde, yali akeŋŋentereddwa olw'emmaali, alaba talinaamu kantu. Mukama yeebazibwe. Naye waliwo essuubi. Ate bye weetaaga byonna togenda kuva mu bulamu bw'ensi eno nga tobifunye. Mukama ajja kubikuwa. Kubanga Katonda waffe mwesigwa n'okukola agenda kukola ki? Agenda kukola. Kabubeddi ekyo kye weetaaga bw'onaasigala ng'okyali rooted mu Katonda ojja kukikwatako. Ebintu ebimu bye twali tulowooza ng'ebirooto, ate tulabye Katonda ng'abikola ki? Abitukwasaako, abitukolera. Mukama yeebazibwe. Ate njagala kugambayo ne kano nti naawe w'olowooza w'obadde osabira ebbanga ng'oyaayaana okutuukawo era Mukama wanaakutuusaawo era ojja kubeera olina w'oyagala okola ki? Mukama yeebazibwe. Gw'olowooza nze njagala kukoma mu Yowaana Batisita oyo? Bwe njagala awo nange njagala okutuulako eri mu bire nga mwami Matovu. Mukama yeebazibwe. Bandabira eri mu bire nga mwami Kayiwa. Ne Mukama mwebaza. Mukama mwebaza kubanga mulungi era wendi mwebaliza Katonda era nzikiriza nti eyaleeta Yowaana Batisita ate yagenda okuleeta endala. Nti ekyo ky'ofunye Katonda kyakuwadde kye kisoose mu bingi byagenda okukola ki? Byagenda okukola. Atandika butandisi. Atandika buki? Butandisi. Era Katonda wabanga alina kyakuwadde tobeera excited kubanga ekyo kitono nnyo.
tekirina nakujja ku Katonda gamba nti nze byange byakola ki nti kyaggwa natuuka nedda kitono nnyo kati ako gwe kalabe ng'akale kano kale nno egenda kutonnya njiraba. Mukama yeebazibwe. Nange njiraba egenda kutonnya. Mukama yeebazibwe. So Mukama tumwebaza. Njagala tusembe ekyawandiikibwa kiri mu kubikkulirwa essula y'e12 12:11. Bayibuli egamba nti nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Mukama yeebazibwe. N'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Mukama yeebazibwe. Bwe mbadde nsinga okwagala, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okukola ki? Okutuusa okufa. Tuteekeddwa kubeera ku sseeri obwerityo bwe tuba nga tuli mu bulamu obw'okuweereza Katonda. N'okyawa obulamu, bintu byakukyawa bulamu. Bayibuli yatugambye nti oyayagala obulamu bwe ajja kubufiirwa bw'obwagala ennyo. Kati kino kituleeta ku kino. Bayibuli kyetugamba nti ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okukola ki? Okufa. Naye okutuuka ku sseeryo, obutayagala bulamu bwe okutuusa okufa, kitegeeza nti biri ebintu ebibiri ebisooka olina okubimanya nti bikulu. Kuba Bayibuli etugambye they overcame him by the blood of the lamb. Obuwanguzi bwaffe Katonda atuwa ekisa okuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga, ate nga ye Yesu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, olw'obujulizi bwaffe. Mukama yeebazibwe. Tulina obujulizi. Era obujulizi obwo bwe butuyamba bwe tuba tutuuse mu bulamu buli obw'okusoomoozebwa buli. Obujulizi bwe butuyamba, bwe butugolokosa, bwe bubagula, bwe bwakitiveetinga kiri ekiri mu ffe. Katonda yakola kiri. Kyekyo Dawudi kye yalina mu ye. N'agamba nabeeranga ku ttale eri. Pologoma we yajjanga n'enjiyuza. Ate ono atalina mukkiriza. Mukama yeebazibwe. Twabeeranga mu kaluumu kaffe wali kamu kasingo. Mukama n'akola ebyekisa n'atuvuunusa ne tuvaayo eyo. Kati eno mbeera ki enegolokose mu maaso gaffe etasobola kuvaawo? Mukama yeebazibwe. Bwe bujulizi obwo kati awo n'okwola Yesu. Mukama yeebazibwe. Kubanga n'obujulizi obulina. Era y'ensonga lwaki Dawudi ye yasobola okwejjamu n'agamba bino tebikola makulu. Ali mu nze w'amaanyi. Ate ono gwe nnumba sina mukomole. Oyo akutiisatiisa, oyo akukanga sina mukkiriza. Gw'oli mwana wa Katonda, ali mu ggwe w'amaanyi okusinga omubi ali mu ki? Mu nsi. Mukama yeebazibwe. Obudde bwaffe bugenze, munzikirize enkome wano. Mukama abatuweere omukisa.